Good morning. Good morning. Nga tutandika olunaku lwa leero ng'ogenda okutambula oba kati oli mu kutambula, this is just food for thought. Bye nkugamba sibigamba ggwe wekka, njagala okubyegamba. Siriiwo kubanga ndagira njogere ggwe okole, nze nga nkola gwa kwogera. Bino ebigambo tubyegamba, binkwateko, bikukwateko. Let's learn to appreciate those people abatwagala unconditionally. Eri abantu abafunye omukisa okwagalibwa mu bunafu bwaffe, mu mpaka zaffe, mu butafaayo bwaffe, kale kankwese ekigambo mu bunafu bwaffe. Nga nawe okimanyi nti honestly speaking omuntu oyo akwagala bw'aba avudde mu bulamu obwo kizibu okukola replacement, kizibu okumuzzaako. Twebaza Katonda nti olina amalala bwe gatyo, naye Katonda lwali kujjako omukono lw'oliraba nti tegakuyamba. Nolwekyo count yourself lucky if you have that person akwagala awatali bukwakkulizo, n'akugumiikiriza, n'akutegeera, n'akuzibira. Mbabuulire, bw'oba waliwo ekintu eky'amaanyi mu nsi omuntu kyayinza okukukolera n'olemwa kitegeera, ye muntu okukuzibira. Nga naawe okimanyi eri abantu abatugamba musajja gwe nkwanike, omwami n'agamba baby toyanika, ng'okimanyi bwe kanaabikkuka bwe kati ensi egenda kutegeera by'obadde tosuubira nti biva n'ewuwo. Nolwekyo omuntu oyo akwagala n'akuzibira, njagala tumutwale nga wansonga. Olwaleero newankubadde omuntu ayinza oba ng'alina obunafu obulala, nga si mulungi mu kino, nga si mulungi mu kiri, naye olwo ebintu ebirala by'otunulako n'ogamba bannaaye for this omuntu ono akyali worth okubeera naye mu bulamu bwange. Sikigambye bakyala, sikigambye baami, ngambye food for thought. Sibadde specific nti to men or to women. It is to us men and to you our dear sister. Nolwekyo njagadde tukitandikireko nga tugenda okukubira Raymond tumuteeke mu Love Lab. Emisana ga leero ku ssaawa 7 njagala nkitandikireko. I am telling you, omuwala eyatuweereza obubaka oba w'amagezi muliro oba muyite ntya, naye ye ddoboozi lyenkyasinze okusanyukira. Eno egenda kubeera show gye mpulira ng'entuuse ku mutima, the best of the best. Tojja kitegeera kati, nojja kitegeera mu show ku ssaawa 7. Tugenda kwogera ku ki? Twagala kutunulira nga tuleeta ekyokulabirako ekya bye twayogeddeko jjo. Twayogedde ku bintu 12 ebijjako abasajja, 7 turn-offs to guys ezireetera relationship zaffe okufa, nga tuziyite miscarriage. Relationship zaffe ne zifuna miscarriage. From that topic eya yesterday, you can't believe what we are going to hear today. You need it. You need it. You need it, please. Nkwegayiridde nnyo mukwano, mpa omukisa guno gwokka kale owulirize show ya leero ku ssaawa 7 kubanga ojja kutegeera lwaki nkireese n'obwetoowaze. Oh my goodness. Please join me in that show. Ekya kyenja okwogerako, nja kwogera ku nsonga za munnamawulire. Munnamawulire nalabye babasanyuka nga bakutte kamera ne bazitwala ewa munnamawulire omu wa CBS, bamuyita Sophie Tebi. I will need to make some comments about that. Olwo bitajja kukkiriza bigenda unnoticed. We will have to talk about that in our show ssaawa 7. Abange, good morning. Katukubire Raymond tulabe Tina avaayo ali ku mulamwa oba just byakumala budde. Ekinakyo tuva wano nga tukitegedde. Good morning. Hello. Yes? Brother Raymond. Yeah. A good afternoon. Good afternoon, how are you? I am okay. Yeah. Yes, you are speaking to Moses. Yes, Moses. I have a special message for you, Raymond. Oh, yes. I don't know if you have enough, like 3 minutes. It's okay, no problem. Thank you. You need to listen to this message. Yes? Then we talk later. Oh. Someone sent me to tell you
Okay. that. Yes, Raymond. Oh, yes. Is the message loud and clear? Yeah. Okay, I was sorry. I've heard the song. Yeah, I am just a messenger. Okay. So who do you think is that special person who sent that message? The special person who sent that message. Oh. Mm-hmm. Okay, special person. I have some special persons in my life. Well, not many. Not many. That's good. Yeah, because I have a sister, I have a brother, I have a mom, I have a dad. Raymond. Yes. Forget the brother, the sister, the mother, the relatives. Oh yes. Then think about a special someone. Oh. Mm-hmm. You are not direct. Oh, sorry. Now I am direct. Okay. Oh, I have a special person. That special person? So the message is from someone special. Special, as the word special, it is in capital letters. Oh my God, very wonderful. Yeah, so who is that person? Oh. So you want me to see the person, the name? Yeah, just tell me one name, not two. One is enough. Oh. Mm-hmm. That special person, Nina? You sound like you're not sure. No, I've told you the name. Yes, it's Nina Yes. who told me to call you. Yeah, that special person is called Nina. Nina. Yes. This girl loves you so much. Oh, I love her too. You love her too. Yes, so much. So much. Yeah. But I think somehow, somewhere, the distance, being in a long distance relationship. Oh yes, almost 3 years. 3 years. We've never met, but we are in touch. You're in touch. We are making 3 years next year, around the May, June, probably. Okay. Yeah, we have been together since 18. This girl is like, you know what, I love Raymond. Yes. But you know, when you have someone who is good inside and out, Yes. then at times there are some insecurities where, like, oh my God, the guy is good. Is it not going to be snatched by these city girls? Yeah, you know, because those things also happen. Someone thinking maybe if she's not around, any girl can come and snatch. But you should assure her that she shouldn't be worried about it. Yeah, but she was like, we talked in the morning. Yeah. And she was like, I don't know why I miss Raymond so much. Can you please help me and give him a call? Yes. So I was like, please, let me do it if it's what will make you feel good. Actually, she didn't tell me not to tell you. She didn't tell me to ask you the name. I just wanted to do it myself. Okay. So she just wanted to deliver a message that she loves you so much. It is just me who wanted to trick you. But finally, as a gentleman. Of course, she must have told you that you trick him and see. No, she didn't. She didn't. She just told me to deliver a message, and that's all. I just wanted to do it my way. How I wish maybe she hears our conversation. Maybe she might think that maybe I said another name. I'm going to communicate. I think she will believe me. Okay. She will believe me. But I know there are times challenged by the distance. But when you're dating a clear person like Raymond, who is not ashamed to mention your name, then it's a clear sign that you're on a right track with someone. Oh yes. Yeah. So thank you for being a gentleman. You're welcome.
welcome. For being receptive. You know, at times when you receive a stranger's call, people have attitudes where they're not comfortable, they're so reserved, even when it is uncalled for. No, me, I'm comfortable because that's the person I love. Yeah. And I don't have, when you say someone special, Mm. and you try to explain to me, I got the message, what you are trying to mean. Yeah, yep. And exactly, I have to tell you that person. Raymond, I am so proud of you as a fellow gentleman. Yes. Men like you still represent a good side of men. We've been branded as men who are not clear, men who are there and there. Like, we don't stick to one girl or like that. But at least if I hear men like you, oh, he has disappeared. But, yup, Nina, honestly, I just didn't want, when a man mentions a girl's name, at times I find it hard not to confirm, because at the end of the day, what someone would wonder, what's the essence of calling? But I know we've got the message, and I think he's a good guy. So I know now you're teething, but that's good, Kongs, and I know you love him, but I think you can also hear from his side, he loves you. Raymond omuwulidde. Waliwo omuntu lw'oyinza okubanga omuntu gw'oyagala olina ky'oyagala abe naye ng'ate alina kyali. Buli muntu yandiyagadde omulenzi oba omuwala gw'ayagala abe ng'agwa mu ebyo by'ayagala. Njagala omuwala ng'alina ABCD. Buli muntu kyali yanyanidde okubeera nakyo. By the time omuntu waleetera omuntu mu love lab, aba ayagala okulira, ali proud of her, proud of him, in that ye bw'akipima agamba nti bw'abanga asobola okunjogera erinnya mu nkuyanja y'abantu abangi nga tetumugambye erinnya bwanjogera, ekyo kindeetera emirembe, kindeetera okufumbayo omwaka, kindeetera okutebenkera, kindeetera okukkakkana. N'olwekyo nzikiriza nti abajja wano n'abasinga obungi kino kye twandyagadde okuwulira. Raymond omuwulidde ng'ayogera ku muntu gw'ayagala. Kati oyinza okumbuuza nti ddala omuntu ng'akwagala ayinza okugaana okukwogera erinnya? Banange nkyewuunya, nange nsigala nga nkyebuuza. Ddala omuntu ng'akwagala bayinza okumubuuza n'agaana okwogera erinnya? Kisoboka? Njagala tukubaganye ebirowoozo ku kino, wendowoozayo. Ddala omuntu ng'akwagala bayinza okumubuuza erinnya ly'omuntu gw'ayagala n'agaana okulyogera naye nga ddala amwagala ebya ddala. Njagala onzikirize bukkiriza oneegatteko ku 7 mu show yaffe gye saagala osobwe. Then ku channel yaffe endala eri ey'Abadvent Official UG, checkingayo ko bubanga wa subscribinga, bubanga to subscribinga nga tukutegeeza nti eri channel ebeera ku music yekka. Eno channel ebeera ku love. Kakati eri olunaku olw'enkya tulinayo Yaled yakuyimbira mpandiiseeyo kana kaleeta kali mu lulimi Luganda tiri kubona nti oli mukai, ayina emboozi. Osobola okkiriza nti yawasa alina emyaka 18, gwe yawasanga alina emyaka 16. Eri emboozi enyuma ate nga muziki mwereere. Tusisinkane ku 7. Good morning.